Alaze animal na tabi nze Robert Mwanje nga bakutegeezezza tulina omubaka omulonde Kabuye Frank ono nga yajjeeyo omubaka Nsubuga Simeo wa Kasanda House. Kabuye Frank wa NUP so nga ate Simeo abadde wa NRM mu kalulu ketwakamala okulonda wabula tumulesa tunnyonnyole ebyatambudde kati omukisa tubuuzeeko tugende maaso n'ensonga sebo buuza ku bantu. Bakadde baffe abalabi ba telefayina yaffe erinnya nze Kabuye Frank omubaka omulondo wa Kasanda y'Amaserengeta ndi munnakibiina kya NUP era nga nze akulembera ebendo erya Greater Mubende mu bavubuka aba NUP wamu ne mu kisinde ekya People Power. Wajidde wano ku telefayina ng'ebibuuzo bigenda maaso bingi nnyo, abantu beebuuza mwasobodde mutya abato bwe mutyo okonola abasajja abakulu bwe batyo abanene mu bitiibwa abananensimbi era mwakoseza bukodyo ki okusobola okuggya abantu bano mu Parliament? Okusookera ddala kyenyiza okugamba bannayuganda mwenna akakodyo akasookera ddala twesigama ku Mukama Katonda ng'omukulembeze waffe yatugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebyaffe byonna twabitambuliza ku mulamwa ogwa Katonda. Bwe twava Katonda abantu betwesigamako abalala gaali maanyi g'abantu nga etuze tuyimba People Power tutambudde mbantu ffe kyetuze tugamba abantu mwe bakama baffe tugenda kuweereza mmwe tugenda kukola nga tuli wamu nammwe. Abantu batutaddemu obwesige abato n'abakadde abavubuka buli omu ng'ayimba kimu People Power. Mukyo akakodyo ke twakozesezza twayogeza amazima bwe tuba nga twogera ne twogera ku kibataka ekiri ewaffe tuba tetulimbye twogedde ekituufu ekigenda mu kitundu kyaffe. Bwe twogera ku nguudo embi eziri mu ggwanga lyaffe tuba tetuwaayiriza tuba twogedde ku kituufu ekiri mu kitundu kyaffe. Bwe twewala entalo ne tugamba abavubuka beere baddembe tugende mu kaluuka neno tukakube mu ddembe era twete obuwanguzi tuwe bannayuganda bonna tukiikirire eggwanga lyonna tuba tutambuza emirembe era tutambuza omukwano ng'omukulembeze wazze atugamba. Mukyo kyanya okubiza bibirawo emirundi mingi nnyo mbadde mutambulira ku mazima nga mugamba abantu ensonga ze zimu wabadde ensonga ya ssente mu kalulu kano mwatebose mutya ebintu ng'ebyo bulipo ng'ensimbi era mwakoseza mutya weakness z'abali oba oliawo mu okufuna obuwanguzi? Okusookera ddala kyenyiza okugamba nga we nagambye emisingi gye tutambuliddeko ffe tukkiriza era tubadde tulina obuyimba bwe tuyimba nti amaanyi g'abantu gasinga amaanyi ga ssente, amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu. Mukyo ekyessente kituufu eyinza okuba yali factor twalinamuko ebintu ebyatukwatamuko nga tulina obikola osanga obuwanguzi bwe twandifunye bwandibadde bw'amaanyi nnyo singa twalina naffe facilitationing zimu eza finance nga bannaffe abo bwe twali tuvuganya nabo. Naye olw'ensonga nti ensimbi zaaliwo ntono naye twakkiriza nti obuweereza Katonda aba yakulonda ng'abantu bakukkiririzaamu abantu n'obawulira ekituufu ekikulu si kya nsimbi. Tulabye abalina ensimbi era ababadde abagagga ennyo ne batunda eggwanga lyaffe. Ne tulaba abantu abavuddeyo nga tebalina yadde n'ekikumi naye nga balina omutima ogulumirwa eggwanga lyabwe. Mukyo twebaza omukulembeze oyinza okusingira ddala nebaza omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange gwe nalonda era bannayuganda gwe balonda kubanga yatuyambako okulaga bannayuganda n'alaga ensi yonna nti obukulembeze bwe tugendamu obuweereza bwe tugendamu mulonde abakulembeze abagenda obubakolera so si abo abajja okubawa ensimbi. Mulonde abakulembeze abagenda okubeera nammwe abagenda obaweereza so si abo ababatiisatiisa abakozesa emmundu abakozesa ebyokulwanyisa ogezaako okubateekamu okutya mubawe obululu bwammwe. Bannayuganda ne bakiwuliriza era balonda abakulembeze abaabwe abagenda okuba nga babaweereza era nga basinziira mu bitundu byabwe nga bakolaganya wamu okumanya omuntu wa wansi. Era ensonga endala gye neebaza tuyimiridde nnyo ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda era nga mu bimu ku bintu bye tuzze tukola nga mu kibiina kyaffe ekya NUP eba nga ewaffe gyenva eya Kasanda South ye bulungi bwansi ono agatta abantu bonna agatta abantu ng'emuwangalira ku kyalo ng'emuwangalira muluka okuggyawo ekizibu ekibanyiga ne mukwasiza wamu kyo kye tubadde tukola nti bannayuganda tubagaye ffenna ekizibu kyaffe essaawa eno bwe bukulembeze obukyamu obugenda mu maaso. Mukyo nga twetaaga obukulembeze obutuufu twetaaga abantu abatuufu ne tugattira wamu amaanyi ne tufuna abakulembeze be tusobola okubuuza era be tujja osobola okuvunaana mu biseera eby'omu maaso nga tukimanyi nti Kabuye Frank singa bukya ku makya ne weerigira ku bannayuganda ne weewaga olw'okuba balina bye bakutadde essaawa olunaku lw'enkya balina bwe bagenda okukubuuliza ebibuuzo twakutuma kino wakola otya bwe twakuteeka wano banzijeyo kati mukyo tuyina ebiseera eby'omu maaso ebyokolera twagolera ku Uganda empya. Frank okusomozebwa kumwolekedde nga abakulembeze abalondeddwa kwekuweza bannayuganda basuubira bingi nnyo mu mugigi omupya muli baana bato muze ne style yammwe katugambe bwe tutyo olina bukakafu kintu nno bannayuganda kibasuubira mwenda kituukiriza eri abantu bannayuganda? Okusookera ddala obukakafu bwennyina nti tuli bamalirivu kubanga mazima ne struggle gye tubaddemu singa tetubadde bamalirivu kubanga bangi tebatukkiririza namu
katulina omukisa nti batusuubiramu na bingi naye luli bali tebatukkiririzaamu nti oba tusobola n'okutuuka ku buwanguzi bangi batulabanga abali mu kwerimbanga era bagamba n'obwa chairman tuyinza obutabuwangula naye twawangudde okuva ku kya president mpaka kati ne bakansala tuva ku era leero mu kyo kyengezaako okulaga bannayuganda nti mbeere bagumu bakadde baffe tugenda kubakolera tugenda kuweereza eggwanga lyaffe wabula okugyawo obulimba obubaddewo twagala tubalage okwawukanako ku buweereza obubaddewo emirembe egibaddewo emabega nti omubaka wa parliament obanga wanze omukulembeze gwe mwalonze mu kitundu kyammwe ntuukiriza emirimu gyange egirimu nga nze ginkakatako ng'omubaka wa parliament era nvuddeyo nange nenkola emirimu egyange egy'obunakyewa egiyamba ekitundu kyange n'okugezaako okukulaakulanya abantu bange era nensobola okubawulira emirimu oba obuweereza obuvudde mu gavumenti n'eri obuweereza nga nze Kabuye Frank bwenkoze olusoto waliwo ekibuzo kinene nnyo nti wabaddewo enkola ebaddewo mu nkola enkadde nti opposition oba avuganya gavumenti takolagana na gavumenti butereevu tamiitinga president tagenda wa RCC tagenda wa RDC ngeringa erabika nti bw'ogenda wa president olowoosaza eddiiro mutaddewo muti enjawulo okuva ku bibaddewo ne ku nkola empya oba oli Munnayuganda asobola okufunamu ekyetaagisa ekisookera ddala kyenyinza okugamba mpozi katulina kubuuza bannaffe ab'omu kibiina ekya NRM n'ebibiina ebirala kubanga nze nzikiriza tugenda okulayira nga ffe abali mu buyinza era nga ffe gavumenti etwala eggwanga mu maaso singa biba birala nnyo nze nzikiriza mukama buli kimu ajja tuwa pulaani nga yatusobosezza okuyita mu bino twali tetumanyi nti baganda baffe abamu banaatufaako wakati mu lutabaalo twali tukimanyi tunagenda mu makomera batusibye mu makomera abantu baffe basibiddwa naye twogereranye n'abantu bange nyininyini bakampeyina bange be baakwata mu kaseera kano nga bali mu makomera mu poliisi naye nga tebalina musango babateekako olw'okubanga baagana okwogerawo we nali nga bakamala okumunangirira nti mpangudde bagezaako okuntiisatiisa ne bagenda ewaka ne basalako bajjajja baffe abakadde ne babatiisatiisa abasirikale basuze ewaka bayimu babakwata n'ennyondo abantu baffe ne bateekebwa mu kutya ne bageza nga babatiisatiisa boogere wa wendi kyesimanyi ki kye bali banjagaza naye twasobola okubiyitamu ebyo byonna nga tumaliriza olutindo lwe tutaddewo nga bwe twabagamba obuweereza obwaffe okusingira ddala si bwa kibiina nga NUP wabula budde eri bannayuganda bonna mu kyo njogera ku bannayuganda bonna mba njogedde ku madiini gonna mba njogedde ku mawanga gonna mba njogedde ku bibiina byonna tukkiriza tugenda kuweereza bannayuganda bonna nga tetuli mu kwekubira wabula okufa ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe okufa mu kulwanirira nnyaffe Uganda okula nga tumutuusa ku mutindo gwe twagala naffe abaana baffe bazzukulu bammwe abantu bonna n'abo abali mu mawanga ag'enjawulo beegomba okujjako mu Uganda nga bawulira Uganda balaba ku nsi eyimiridde ku mugigi gwayo omuvubuka neegukozesa okubanga ebaako weetuuka mu nkulaakulana ne mu kwezimba so si mu kukozesa omukisa guno okubanga tuli abavubuka bangi bagukozesa okutwambaza akakokolo oba okutwambaza embeera nti abavubuka bakola effujjo abavubuka bakozesa ebiragalalagala abavubuka be bamenya amayumba g'abantu twagala okusookera ddala okukyusa ekifaananyi ky'omuvubuka naffe tulabikireko oyo abadde omubaka Kabuye Frank olwakadde tumusazeeko katulye butereevu mawulire gaffe ga Gambuuze bati mwanje wano emengo webale nnyo munnange Robert